Mwana muwala Maya Musuuza muwala wa Eddie Kenzo aweleddwa omulimu ku TV wabula ye Lillian Mbabazzi olunaku lwaleero avuddeyo n'ategeeza nti abaana ba radio bamumisinga. Ye Pallaso amaze ne yetondera mukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert oba Bobi Wine. Yes nga it's your boy Henry once again era bane nga nkomewo n'amawulire amapya mwena abaagalwa abeekumidde ku mukutu guno ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV. Mwena batana bakusubscribinga tuwasaba naye mbere nga musubscribinga nga mukona ka subscribe button akakali wamanga mbere nga mwekumira ku mukutu guno. Yes muwala wa Eddie Kenzo olunaku lwaleero avuddeyo ne bamuwa omulimu ku TV emanyikidwa nga Masaka TV era nti ono mwana muwala agenda kuba aweza program eyabato. Eddie Kenzo yavuddeyo n'agamba muno takinambuziwe olw'okuba nti muwala we bamuwadde program eno nti era n'agamba muno muwala we alina ekitone ky'okuweereza ku TV nti era tagenda funa buzibu kuba nti agenda aweza program eno. Agambye mbuno muwala we ye ayagala bere nga mubuildinga kuva nga akyali muto era amufule star agenda okukula era wede nga she's a star era nga musanyufu nnyo olw'okuba nti muwala we aweweddwa kana akakisa. Ye Lillian Mbabazzi oba yali mukyala w'omugenzi radio avuddeyo olunaku lwaleero n'ategeeza nti abaana bano bamisinga nnyo kitaabwe omugenzi era nti ye omulenzi ayagala nnyo ennyimba za kitaabwe era nti buli waziwuliriza abanaye omulenzi ye afiringa so emotional. Avuddeyo n'agamba mbu taata waabwe yali ayagala nnyo bano abaana era nti bano abaana baali basanyufu nnyo era nga kitaabwe akyaliwo ne kati era mbu basanyufu lwakuba nti sometimes batera okuba nti bamumisinga ategeeza nti bano abaana baalinga bamwagala nnyo era ne kitaabwe yali so nga abenyumirizaamu nnyo bano abaana. Ye mwana mulenzi Pallaso avuddeyo olunaku lwaleero ne yeetondera mwana mulenzi Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu Robert oluvannyuma lw'okwogera ebigambo eby'ensimatu bava eggulu era nga yategeeza nti Bobi Wine naye asabiriza. Agambye muno mwena abadde bayongeramu sudde mu bigambo bino mwena nti mwena mwabamanyi mbu ye avuddeyo n'akiyalinga empewo ne yeetondera mwana mulenzi Kyagulanyi Ssentamu Robert era nti ayinza ekisonyiwo kyokka ye keeping life ye moving on. Mwena batana bakusubscribinga ku mukutu guno ogumanyikidwa nga HK Entertainment TV banaye mwena tubasaba mbere nga mukona ka subscribe button akakamyufu akali awo wamanga mbere nga mwekumira ku mukutu guno gokka ogumanyikidwa mu Uganda nga HK Entertainment TV. Njagala mbere nga berekeza banaye mwena abaagalwa era nga mbasaba nti mwebale kubanga mwekumira ku mukutu guno mwena abali mawanga ag'enjawulo mwena tubaagala nnyo era nti nga tubagamba mbu omutonzi ye akume nga era nga it's your boy Henry once again banaye era ngenda kubanga mbasibula. Bye bye, see you next time.